n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ungratefulness chechi obutasiima Katonda ky'abatuwadde nti Katonda atuwa ebintu bingi naye tulekawo byatuwadde tubitunula ne tutunula byatannatuwa kiva ku ki nsooka okwebaza Mukama ate okumpa omukisa guno okwogera ku topiki eyo kubanga abantu bangi awo babuliddewo era omuntu omusanga alina eggumba ly'embizzi mu mulyango nakulidde okyogerako eggumba ly'embizzi omusanga alina eggumba ly'embizzi mu mulyango ngera akimanyi emizimu tegikola ki tekisobola mukwata naye bwadde emabega ebirooto byaloota ate yandibadde yeewunyira eggumba ly'embizzi bino biyitawa kubanga byo bimanyi okukola ki okulivayizinga baaka ne bikola ki ne bikomawo. So asookere ku nsonga y'omunnyo eno ensonga y'omunnyo Katonda bwe yatonda ensi yagiwa omuntu agifuge era obuyinza bwonna nabuteeka waki wansi we nga yalina okukola ki okufuga ebintu bino. Kati sitaani bwe yayingira mu muntu kyovola gwe yasembayo Tonda so ekiri sitaani bwe yayingira mu muntu n'amugamba kati kino kisobola kukola kino jjukira ebintu byonna wano we tuli ebintu byonna kajiba emiti byagenda mu busibe. Adamu bwe yamala okukola ki kasabaali ekibala ebintu byonna byagenda mu busibe ne nannyini byo Adamu. Kati nga ebintu bino byonna birindidde olunaku Adamu lwalirabika mu maaso ga Mukama n'abaana be bonna atotole era n'ebintu bino bisobole okufuba nga bifuna obulamu obukola ki nabo byambazibwe ng'omuntu bw'agenda okwambazibwa. Byo bino emiti gyasigala ku nnomo yaagyo omwana w'omuntu yava ku nnomo ye kubanga gwe omuddo gumera mu kiseera kyagwo gwe gwagadde omusana bwe gwokya ne guzikira ne gwaka tegupowa
go kuba gutyo. Omwana w'omuntu ye yakyusa n'agamba nti nsobola okutema guno omuti ne ngugattana guno ne nfuna omuyembe mu ppaapaali. Kubanga yabirinako obuki obuyinza era bisobola okumera kuba ye yabirinako obuki obuyinza bubwe era yasalawo tuguteme tusimbe wali. Kati omunnyo bakifudde okuba nti kyakulwanyisa ekigoba emizimu. Ekyo omunnyo si gwe okulwanyisa ekigoba emizimu, wabula ekintu ekikozesebwa nti nyinza okuba nyina ekiwundu wano nenteekako omunnyo. Omunnyo gusobola okulwana endwadde z'olususu ez'omubiri guno. Njogera ku munnyo abagukozesa nga bagulwanyisa spiritually, kubanga byanjawulo. Waliwo aguteeka ku kiwundu nga kimuluma ne kikala. Yes. Waliwo ayenga omululuuza n'agunya omusujja ne gukola ki? N'awona omusujja. Naye waliwo wano ababikozesa spiritually. Kati omunnyo kaali kabonero. Mukama ke yassangawo mu ndagaano enkadde munnyo gwalimu. Mukama yagukozesanga era endagaano zonna zajja zigwogera, naye nga kabonero akaali kalaga Katonda. Era bw'olaba mukyala wa Luti bwe yajeema Mukama agagenze okuzikiriza Sodoma ne Gomora, mukyala wa bagamba temutunule mabega mugende straight muki, temutunula mabega mugende mu maaso. Luti ne famire ye nga Mukama agenda kuzikiriza Sodoma ne Gomora, mukyala wa Luti yatunula emabega n'afuuka empagi y'omuki n'abakyala. Kati ate oyo Mukama yamundaga nga bwe yali afaanana, era n'empagi y'omunnyo nagituukako mu mwoyo. Kitegeeza omunnyo Mukama yali akategeeza kabonero kalinga kabujjemu naye kalinga kabonero, era gwabanga munnyo gwa ndagaano okuva ku Mukama naye kaali kabonero akaali kategeeza nti Kristo. Era bw'okomawo mu ndagaano empya bakulaga nti enjogera yammwe tebulangamu omunnyo. Ne bannaayo mukyala ani yawa Ibulayimu ekirowoozo nti kandeeta ono gwobozaalamu yali ani? Ani yawa Ibulayimu? Yali mukazi. Ani yasalako Samusoni? Yali mukazi. Ani yali yaleeta ekibala n'agamba Adamu? Yali mukazi. Ani yasomeramu mutane nabba omukisa gwa munne? Era yali mukazi. Tugende mu maaso ddayo wali wabadde. Kakati guno omunnyo mu kujja kwagwo gwajja ng'akabonero. Nga bwe twayogera ku kimu eky'ekkumi nga kitegeeza birala, nga bwe tuze twogera ku kintu ebirala byonna nga bitegeeza biki? Birala. Naye abantu abasinga mu Bayibuli bagisoma straight. Ye nga wakisomye. Yesu yennyini ayogera. Ayogera mu Yokaana 5:39. N'agamba munoonya mu byawandiikibwa nga mulowooza munaafunyamu obulamu obutaggwaawo. N'ebyawandiikibwa byonna byali byogera ku nze. Kati biba byali byogera ku ye byali bimwogerako bitya? N'agamba nti nze ebintu byange byonna mbyogerera mu ngero. We saayogerera mu ngero saayogera. Kakati baba teyayogerera mu ngero. Kati engero zatulema okutaputa okuzijja. Kati ffe mwiva kyotegeera olugero lwali lutegeeza ki tubikwatanga bwe tubisomye. Omuntu bw'agamba nti omukazi talina kulinnya katuuti owedde yagamba ekiwandiiko kino. Soma wano tobikyusa. Soma wano. Egamba ki verse? Tokiwulidde? Tokiwulidde kati mubuuze nti omwoyo Mukama gwayogerako gwagenda okufuka ku bantu mu Yoweri 2:28. Omwoyo oyo kuliko omusajja n'omukazi. Era ajja kutuuka agamba nti wano Mukama agamba kino. Tuleme lifalensi yonna okuva mu ndagaano enkadde eri mu mpya we wali ekinyusi. So guno omunnyo si kyakulwanyisa ekiri speech kyosobola okugoba omuzimu. Wabula okugoba omuzimu Kristo eka yagoba emizimu. Kuba twamulabako ng'agikola ki? Ng'agigoba. Ye yagoba omuzimu ogwali ku mukazi gwali gumuweesa omugongo emyaka 18. Yagoba ekikulukuto ekyali ku mukazi yakwata ku lukugiro lwe. Yagoba emizimu egyali giva mu malaalo nga teri n'omuntu ayinza gisemberera. Ye yagigoba. Yawonya. Era ye mubuulizi w'enjiri. Kati ebintu bino abantu baabikwata kubanga amazima gali nti bw'okwata omunnyo kituufu bagamba gugoba. Naye njagala kukulaba akakodyo akali mabega w'ekintu kino. Bagamba omunnyo bw'ogukwata
n'oguteeka mu mulyango n'oguyiwa mu bizinesi ofuna bakasitoma n'amagini tegajja bwe bagamba mbu kati kankubulireko ekintu kimu sitaani bw'agamba ekintu kino kikole n'okikola togenda kuddamu kulaba kirala kikusumbuwa omunyi bwe guteeka mu bizinesi ojja kufuna bakasitoma ofune confidence nti twakyogerako emabega ye kasitakuwa etteeka n'oligondera eryo etteeka kubanga ye alina okuba n'obukakafu okulaga nti obadde okolera ye kati obukakafu obwo abufuna okuva ku ggwe kennyini n'agamba nti no bwe namugamba akozesa omunyu yagukozesa era abadde nga ngondera takwesiga era ajjayo ekyawandiikibwa ekyawandiikibwa ekiri namugundi mu Baleevi 26 n'agamba nti wagamba nti tewaba omuntu yenna asinza amayinja wadde ebifaananyi ebyole n'agamba naye tolaba bano bwe nabawa ebifaananyi bakkiriza ne babisinza nti ebifaananyi nti nabawa omunyu kifaananyi kitonde kukisinza bayibuli egamba musinze katonda omu yekka era mwagalenga ne balinga basinza kino era amanyi kikigenda okubawa kino sitaani ye alina obukwakkulizo obulaga nti bano baali baakuvaako bangeesibaako era n'obukakafu abujjayo nti bwe nabagamba okukozesa omunyu baagukozesa mu butuufu so ekitegeezo ekizibu ekitutawaanya n'ogenda eno bano abakuguza bino bakola ki is kufuna kusoma Bayibuli nga kitabo butamanya byawandiikibwa Koseya 4:6 egamba abantu bange babuze olw'okubula okumanya abantu tebanoonya kumanya wabula oli kasitaavayo n'abagamba nti omunnyu ddagala era singa okukola n'okola kino kikola njagala kukubuulira olunaku ddedde lw'okutta omunnyu ng'ogenda gukozesa kulwa na spiritual entalo ez'omwoyo lwe lunaku lw'ogobye Katonda mu bulamu bwe tasobola kubaawo kubanga oba omufudde munafu so obuzibu bwe tuyina kwe kukwata Katonda bye yatonda netubikozesa ng'engabo ate okola emirimu gy'obwakatonda kuba singa abantu badde bamanyi okusoma Bayibuli yandibadde ategeera nti Adamu yaweebwa obuyinza ku munnyu guno yaweebwa obuyinza ku bisolo kati omuntu afukamira wansi w'omuti tugeze gwe guno n'agunnyonnyola ebizibu bye nange nabikolanga nzikama kwogera ofukamiranga ku muti n'oteekawo olesa ekita ky'omwenge n'olyoka ofukumula essale dakika ngaaga n'ogunnyonnyola munnange ekyokulya abaana bange embeera gyeri nsaba era n'ovaawo ng'okakasiza nti guno omuti ogenda kukolebwa naye nga kino kirina vunnamira ggwe so si gwe kuvunnamira kyo kubanga kati naddala bano abeefuula abasumba kye bakozesa kyekyo ky'ogambye nti yabagamba wesoogedde mu ngero saayogera kati bo basoma ekintu nga we kiri ne bakikola nga bwe kiri kubanga lwaki nali mpuliriza nina vidiyo gye nalaba waliwo oyo omukulu eyayambala gomesi simanyi linnya lye simutegeera kati nga bamubuuza ku ttatu alina ekyawandiikwa kye yasoma era yagamba yabikkula sijjukira bulungi naye nga ekyawandiikwa kyakigamba awo Katonda n'ateeka akabonero ke Kayini weebale boyogera akabonero Bayibuli ndi wano akabonero ke ku Kayini n'agamba kakati okirabye akabonero yali amuteekako kati wali akabonero teekawo ttatu kati kyendabye nti babisoma nga bwe babiraba nga we biri era ye wajjanga nawe tumanyi totegeera Bayibuli bulungi oyinza ovaawo ng'otegedde omusajja nno mutuufu kubanga vaasi agirina ate mu Bayibuli mweri konza bambuuza ku ttatu soma wano ne bamubuuza ku dread agasoma wano n'aleeta emiguwa oba omusanvu kati obuzibu bwaffe butategeera Bayibuli w'otegeera Bayibuli bino oba obibuusa obutamanya byawandiikibwa bwe bulemesezza abaana ba Katonda okutambulira mu kkubo lye bakola ki nti singa Mukama
okumanya babimanyi twasomye ekitabo kino ne tukitegeera ate n'abavaayo okubuulira amazima tebabawuliriza kati abasajja abo balaba avaayo nayogera nagaa nze mponya kino nagaa nti nze mponya kino ng'ekituufu akiwonya kati yaleese ennyaanya era bajja kugula emitwalo 10 bwe nnyanya za mukisa nazirimye ku ttaka ery'omukisa kankubulireko bulaza wali eyo mu ddwaliro oli mulago jangu bakusayira ennyaanya zino ziryowone ensobi gye tusinga okukola kyekiri kyoyogedde tuleka katonda ebirungi byatuwadde ne tulaba byatanaba tukolera gana amazzi nago ga mukisa amazzi ag'omukisa tegali gindi tegali namugongo tegali ku nyanja y'egindi omukisa guli omukisa kyenyogerako gubayita omukisa si gwe guno ogubeera mu mazzi omukisa naye gwogerako omukisa guba gwa kugenda mu ggulu ekisiraani gaba magombe oba tosobodde kukola bulungi n'otayitamu oba osibidde mugenda kati bano abatunda ebintu ebityo nnyaanya lunakuguza ennyaanya emitwalo 10 naye notunulira abantu emitwe gyabwe mutima ne ŋŋamba n'ogamba naye tuba yali myaka sirika anoonya bizinensi eno naye kyanze ngenda tandika abantu obayita abagwagwa munansonyiwa naye amazima gali weegati waliwo omuntu gw'olaba nga ye musiru munansonyiwa omusiru eka tumuyita omusiru kati gwoŋŋamba otya nti oleese ennyaanya njigula emitwalo 10 nti nalimye ku ttaka ettukuvu nga liwebuze byo lyolinnyako lya kisiraani oba lyawukanamu naawe n'ogula ennyaanya ensi eri kitoola eri wamu oli najja n'abagamba gw'abadde anoonya omwana tulina wano ekibira emabega tugenda beerayo emyezi emeka ena naye gwe omukyala makinga sure woba ojja ojjira mu vesiti n'ekipale kishooti tolina kwambaliramu kintu kyonna naye nga togenda mu kibira n'omusajja naye wootyo toyambala pule yambala kishooti kikoma wano ne vesiti kakati emyezi ena tetulya tetunywa tugenda beerawo tutya kati abantu bwe banaatandika okufiira eyo kyonze olumuntu kaneŋŋamba naye gavumenti n'abakwatisa amateeka bino ebintu temubiraba yabinda bimale kutuukawo kuba kati nze kyendaba kiiki bagende abantu bafiire eyo bafune ebizibu eyo bajje bagambe kyaki tuziggadde anti balina okubawo obujulizi temuddamu kukola bino kuba bikoze bikoze abantu bano balangamisana ng'ensi eraba ate ne balangiramu mubaamu abamu abali mu sisitimu webale titugenda mu kibira nga bwe kyawandiikibwawa kati wogamba nti ogeze noonya mulimu mwana mweyembeera mbutufu osuubira ki emyezi ena omukyala ogenzi yambadde kishooti temulimu wadde nika temulimu wadde ki nekivesiti kyo n'omusajja waakyo kyokka musula eyo emyezi ena era ojja vaayo olubuto olufulu kiri automatic ogitegedde so obutategeera byawandiikibwa kubanga omuntu yennyini abagamba ebyo muli mu kkanisa bagamba Yesu tagenda kudda neffe mu bulamu bwaffe tulindira mukama waffe yabagamba tadda yabagamba nti mulinda temugenda mulaba eggulu liri wano njagala bategeeza Yesu gyali era agenda kukomawo okunona ekkanisa talina bbala yadde olufunyiro naye ebyo ebyogerwa kati twali tubisuubira kuba mukama waffe yasooka obyogera yagamba bakristaayo ab'obulimba bagenda kujja bannabbi ab'obulimba abeegaana omuzaala gwa kristo bagenda kujja so tetuli beeraliikirivu lw'ekyo kubanga ekyo twali tukisuubira kubanga bwe bubonero butulaga nti mukama waffe akola ki ajja kasita tumala okulaba oyo ng'ayogera bw'atyo ng'ekkanisa agiwaddeyo mu basamize tekitutiisa okubanga ono omusajja avaayo n'alangirira okuvaayo ng'omusajja avaayo n'atunda ennyaanya emitwalo 10 okuvaayo ne baba nga waliwo kataapu we basolooleza amazzi ng'oteekawo ssente n'oggyayo amazzi tekitutiisa bannabbi ab'obulimba bagenda kulabika abo bakyali batono
bangi bagenda kulabika, bagenda kweyuzaamu ebiwayi nga batandika okuwakanya Kristo, olwo Kristo alyoka akole ki? Atuuke. Kubanga ebyawandiikibwa byonna birina okusooka okutuukirira nga mwana w'omuntu tannabakola ki? Kujja. Yesu yakimanya nti Yuda Isikalioti agenda mulyamu olukwe. Yakimanya nti wagenda omwegaana emirundi 3. Yakimanya nti balina omumukomera. Byali birina okubeera ekigambo kye kituukirire. Kati bano bannabbi ab'obulimba, Falaawo yalina okunyweza abaana ba Isirayiri era akola obujeemu Mukama asobole okulaga obuyinza bwe. So temutya abakristaayo olw'okuba mulaba ebintu bwe bityo, naye musabire abantu bano, mubasabire kubanga Geyeena bagenda okufuuka enkwezi ku mageyeena. Kubanga nze lwaki nkugamba nti abantu abamunze munzikirize nja bayita abasiru. Waliwo ebintu ebimu nga mu butuufu birabwa nga tewetaaga kusooka kubuuza Jeremaya, nga tewetaaga kubuuza Sami, tewetaaga kubuuza ngeri nga naawe okiraba. Kituufu ekyo. Gwe tolima nnyaanya wo, ettaka ly'ewuwo lyebbi. Kyogaa gwe ettaka ly'obaddeko ly'okuliddeko ly'obadde mulimako emmere ne mulya ne mukula, lyo libadde lya bisiraani. Kali ka poshoni kaalinako ek'omukisa. Waliwo ebintu bye batulimba nga mazima naffe tulaba. Kye ŋŋamba nti ekintu kitono nnyo otegedde nti ensobi eri wano, vaawo. Omusajja akugambye teri gwe tulinda agenda kudda, nosigala ng'okyatudde. Omusajja akugambye tugenda mu kibira myezi emeka. Ate omusajja oyo nyini Mukama atusaasire, naye obuweereza bwonna obw'ekizikiza bwe butyo Mukama ali kuteekawo omukono guwumenya, bugenda kuzikirizibwa bwonna. Kira kintu buli muntu yenna ali mu system y'okuba nga avvoola erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo wakukakkanyizibwa wansi. Teri kulya teri kunywa. Okwo kuba kutta bantu. Ow'e Kenya omujjukira gwe bajjayo abantu nga bafudde bw'atyo we yali, naye Kibwetere bw'atyo bwe yabakola. Kibwetere bw'atyo. So ensonga yetubaddeko Brother Sami, abantu beesigisizza obulamu bwabwe ebintu ebitasobola bbawa bulamu. Anti era byo byetwogeddeko. Omuntu n'akwata n'agula ennyaanya emitwalo 10 baagimuwadde agiteeke mu bizinensi yakole, naye nga yerabidde Katonda yagaba omukisa, ate ng'omukisa teguli mu nsimbi. Bayibuli egamba buli muntu yenna ayagala ensi ye mulabe wa Katonda. Buli muntu yenna ayagala ensi ye mulabe wa Katonda. Kati bw'obanga okwagalako kwonna kujjudde mu nsi n'okwegomba kwayo, oyagala ofuna osinga abalala, njagala kubuulira nti gwe enkwezi zo wazitegeka olina kasaaganda, kubanga tofuddeeyo kumanya obuyinza ani abulina. Obuyinza buli ku lulimi lwo. Eddogo lyonna ne bwe liba ddagala n'oguba muti guno n'ogunoga tegusobola kukola nga togwogereddeeko. Kitegeeza amaanyi agakozesa omuti guno gali ku lulimi lwo, gali munda mu ggwe. Gwe alina okusalawo nti kino kikolebwa ekiti ne kikolebwa. Ensonga lwaki omuntu asobola okukwata omuti ogw'omuyembe n'agattako ovakkedo n'ate ne bikula, kubanga obuyinza bubwe abulina. So ebintu Katonda bye yatutondera ku nsi kuno bikola ku mubiri, so spirit era yabitutonda bituyambeko ku mubiri. Kyova olaba nakulidde ogamba gundi kutuddeko wagamba mizimu ki kino bye twanywanga nakati nkyabinywanze mululuuza baguyita mululuuza ki? Omululuuza gutunywanga lyebombo anti si byawo bombo n'omululuuza naye wenfuna omusujja nnywa n'empona. Anti kati kiri bwe kiti kankitereeze kati bakitegedde bulungi, era naawe okyogeddeko tebakitegedde. Nedda nze nkitegeera nti ekikifuula ekikyamu nze Sami kwegenda n'enkikwata nenjagala nkitume ebintu ebiri spiritual nti kibikole kyekibi. Naye nze wemba ndwadde omusujja oli waddembe okunywa nakati ngunywa oyonga ebbombo n'oteekamu evvu n'onywa nenywa n'empona n'enkoko era bwe twazikola. Exactly. So kyembadde njala okujjayo kulaga abantu batulaba nti ebintu Katonda bye yatonda yabituwa ku mubiri.
kiba kibi nnyo w'otandika obbikwata bikulwanira olutalo spiritual kubanga era mu basamize kyemmanyi waliwo akwata ebbomba eryo n'aligattika oba n'ebiki byonna byakola n'ayogererako ne liroga bwe kiri naye ng'era amaanyi gavudde ku ki ku lulimi kati abasumba kyekyo kye bali mu kukola oba bakozesa ebintu ebyo bati bali mu kukola bawa by'abantu nti kino kisobola obbakulema kibalwanira emizimu kristo kumwogerako bamwegaanyi balaga tasobola munafu nnyo olina okubaako n'omunnyo mu nsonda abannaye kuba kati ffe twateekangamu omunnyo ebijanjaalo n'ebijanjaalo entungo n'obulo ebyo abasinga tebabimanyi nnyo nye twabikozesanga nga bibeera mu nsonda mbututangira mizimu no kambabuulireko olunaku lwonaaba omunnyo omuzimu ogukulumu oba jjini ligenda kukakkala terigenda kudda naye terigenda kuba nterigenze wabula ogenda kuba okoze nali endagaano oliwadde kyo lyakusabye kati likukolera oliwadde kye libadde lyagala ne mukkaanya Amosi 3:3 osaligenze naye mukkaanyiza terikakka terikyakutawaanya ofiisa yenna singa kukwata nakuteeka mu kaguli nga bakukyojja nobaako kyomunyigayo waba kyayagala atukanaga mmwe temuddamu kukinywa mwana okusangaddemu mukoonako tugenda kundaba mbawuliriza ekigambo ky'ofiisa era oba nebyoyagala RP nga akwetaaga oba boss kakati kyemuba mukola muba mukoze endagaano na kino nemukigaa nti amunayo manyi nti ffe tuli bulungi naye jangu tukwatiremu so omuzimu guba tegugenze nejjini liba terigenze naye muba mukwatagana muba ba mikwano era nga togenda kuddamu kufuna biddamu kutawaanyanga ebyo kuba mukwano go takutawaanya bwajjukire bodde no bw'osaba ate bodde no bw'omugattako bodde no bw'osaba bodde no bw'omugattako kati waliwo eyaŋŋamba mbu ye yateekanga gundi entangawuuzi n'akatungulu kagoba amajini nange ebintu bye nali nkimanyi naye ndowooza ebintu bira byonna byoyogerako ntangawuzi katungulu ccumu entungo byonna tubirya anti baabituwa tubikozese ku mubiri kati kyenjagala okujjayo ekyo kubanga lwaki nkyefasayizinze nnyo ate era nnyina ababuulira enjiri nga bagoba abantu ku bintu ebimu ekyo kikyamu muve ku bombo muve ku bikino waliwo endwadde ez'olususu eza sikini nga bwe bakuteeka mu kyuma balaba musujja teri kyuma kikebera mwoyo ndi kati omwoyo mulwadde webale teri kyuma kiraba mmeeme ndi kakati tugenza okukebera ng'emmeeme eyo yafunamu obuzibu tugenda gikuba ddagala bw'eti ate kiriiyo kati bino byonna byenjogerako ebyokulya ebyaki lino eddagala miti gyonna gikola ku mubiri naye kasita tuyingira mu spiritual war tebikina byekikola ekikola spiritual war zibasaala nakwegayirira mukama tewali kikola kyonna kisobola kulwana olutalo lwa mwoyo wabula okwagala kwamaanyi nnyo mu kulwana olutalo lw'omwoyo so obadde ogamba obutungulu mbubugoba ki obutungulu obuteeka mu stokisi era ate nobiteeka emitwetwe gyogenda okwebaka emizimu negikola ki negigenda naye yendagano ekyasinze kubanga oba okkiriza bakwata ebigere n'omutwe oyambala mu sokisi busulamu ate n'emitwetwe n'oteekayo bakwata ebigere n'omutwe ogamba oba kenyininyini weeziise kyobola abantu abasinga balota babateekako ettaka naye nga mulamu naye nga alaba yafudde ate yenyini yaloota kino nakikugambaga musomanera kindoota nfa nalibanziika ng'abasajja bakutte ebitiyo abasajja bakutte ebitiyo bagenda muteekayo ngagamba ne bannange kati kiva wano yenyini yakkiriza okwetta n'awaayo emmeeme jjukira emmeeme eyo bwegiwa mu kizikiza eba efudde so kyensinze nange otegeera leero nti kuba ekyo bujjo nakibuuza nako nga naye lwaki abagendayo bagamba bibakolera bikola so bikola muba mufuuse muba mukoze bamukwano kati gosobola okubeera n'emukwano gwe otamubuulira ku kyalo ati kizibu gosobola okubeera n'emukwano gwe ng'olinamu kasente n'abonaabona tekisoboka kitegeeza olina omumwokyayo embeera emirimu ekakkani kati kibayite okukakkanya embeera
So biba tebigenze nti bannange gundi yankolera ne bigenda mwa mutambulira wamu. Kati kambaweyo akatwiki kamu. Kimanyi mwagendako ku basawo abamu. Bonna abalaba abasinga. Mwagendako ku basawo. Ekizibu kye wagenda nakyo mu kutandika kyakoma. Ekyo kibuuzo bakyeddemu. Kyapuguledinga ne kyereetamu ekirala. Ninga kye kimu ekyasooka. Tebiggwa. Wagenda na kizibu kimu ne ki upgradinga. Ne kiva wali obadde okisubira ne kisukkako. Ne bagamba gendako egindi, gendako egindi, gendako egindi, gendako egindi. Bakola ekintu kitya? Kimu. Nenga onakuzunza buzunzo odde yakutawaanya. Ate ennyini yakugamba nti genda egindi nenga ennyini yakuluma. Waliwo omuyaŋŋamba nti lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Nangamba kati tetusobola kubanga tusaba Katonda naye nga bwe tukolera tunaba ne ku ddagala. Nasooka namubuuza eddagala ng'onaaba lyaki. Sabbuuni gw'olina takumala kutukuza. Kaka tunabe ku ddagala gino emirimu mibi gikole ki? Gigende. Abalokole tebalina kunaaba ku ddagala. Ekibuuzo kiri nti byaki by'onaaba? Nsonga ki? Nsonga ki is the issue. Tambula n'omulembe tokkiriza kubeera mu kifo kiwubaavu anti ng'ebisenge bikalu amakaago oba omulimu gw'okolera bye bifo gy'olowooleza ebikuzimba. Teekamu ebifaananyi ebya Zion Arts ebiswiringa emmeeme ne mayindi yo mwattu olowooze bulungi. Olwo nno n'abakukyalidde banyumirwe olw'obulungi bw'ekifo. Weefunira art pieces okuva mu Zion Arts ez'enjawulo. Balina abstract art pieces, textured abstract art pieces, jeweled resin art pieces, 3D wall art pieces, balina n'ebyoleka obutonde, wall clock art pieces, n'ebirala bingi. Basangibwa na Janakumbi, opposite Kenji Supermarket, oba bakwire ku namba zaabwe ez'essimu. Noti 759, noti 6, noti 8, emu noti, oba noti 7, noti 5, 76, 79, 39. Beba Zion Arts. Kubanga mulimu abaana abakwatibwa olukusense oba bakwatibwa kati olwo abaana abavubuka abakula nga akuyita kaati n'okwata ku jjiito nalaba abanaazanga ki bombo n'atereera akasu akasu ako oba wali okalina ne kakuvaako mukama naye era ebiseera ebisinga akasu ako kasobola ovaawo akasu kivundu kiba kivunze guba mulambo nga gwe gutambula era bw'anaaba ebbombo abasinga ati kankubulireko Saamu era kisoboka okuba kankubulireko olina kusobola kusaba nnyo Mukama nga tonnanaaba bbombo lwaki omuzimu bwe guba nga gukuluma guvaawo na bbombo nga kivundu oyinza okuza omulambo gwe guyiseewo n'abakazi mwe bali abavubuka kyekyo omuwala n'akuyita kano naye nga naye babaliwo tebamulaba ogero babuuza agati twamuvaako kyokka nakuyitako ng'anyumye naye maama anyway so bibiri ebisinga obukulu bye twogedde obuzibu buli mu butategeera kigambo kya Katonda na byawandiikibwa butamanya byawandiikibwa kyekikyamizza abantu Koseya 4:6 abantu bange babuze olw'okubula okumanya n'okutegeera kubanga omuntu bw'ategeera tajja kulimbibwa naye bw'aba tategedde abagenda kumulimba buli njigiriza gyegenda kukola ki kumutwala eno waliyo ekyamagero atwali tulina abantu bana balingiza mu makanisa baafuuka basunze ntajja kukola tajja kukolera ogenda keno nosanga oli ng'agamba ntambudde amakanisa siina sami we situusa abasumba bonna mbagenzeemu nga ye agamba nti buli muntu atuuseewo bamutumye peeni agiguze kati bannange neyo ensonga ya peeni muceere agulidde watermelon agiridde amapaapaali agalidde abiwandiise akaguze kugamba talina kyatakoze naye agamba nze ndiko ki ekikuliko butamanya byawandiikibwa
kubanga bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda ge maanyi oba kyekitala eky'obwogi obubiri ekisala side ne side bwe kiba tekirina kusala kudda akakubo kana akafunda amazima mukuba eddene muno mulimu ebintu bingi bye tusinkaganamu naye mukakuba akafunda tufokasinga ku kintu kimu kubanga gy'olaga gy'oba otunudde ebingi tebibaamu guli guba gwasamye ono olaba kino naye kano fokasinga ku kakubo kano ogasinga ntuubuka wali awo wakanirwa awatukuvu mba ntuuse kati n'osigala mu nsi nga gwe osigala kulingiza mu makanisa gundi akola bwati naye nga gwe Katonda yakulemu okukkiriza okuva ku ntobo y'omutima gwo nga ne kyeyakuwa yakuwa mikono ebiri amagulu abiri yakuwadde abaana b'oweeredde omwana omuwedde okuva mu primary agenda kukola bigezo bya senior 4 n'olyoka olajanja Mukama nga alinga atakuyambye naye ng'omwana omuwedde mujja wansi takuwadde za registration n'olyoka weerabira buli kimu okuva wansi no mu primary gweweebuuza soso kuwa ssente okuva ku nasale paka eno omwana gy'ali talina busobozi busobola kuwa ssente zisigaddeyo ungratefulness awo ne tuvuga nga tuvudde mu Katonda ne tuba nga tusazeewo okwemulugunya bulaza Sami ogenda n'ova mu bulamu bw'ensi eno ng'abantu b'oyambye bangi mu kifo ky'okwebaza Mukama Sami abantu bayambye handibaleka kunenya Mukama nga muruvu niweza na Mukama yakola musango ky'okuleeta Sami mu nsi gamba kama nkoze kiki kino nkubi omuggo munene tazikawo ng'ani yamuleeta buli afa abatazikawo mpulira buli omu nedda tubeere n'olulimi olugogofu mu maaso ga Mukama ng'etu Mukama tukwebaza ku lw'omuntu ono gwe watuwa n'ebirungi by'omusoddo omuyisaamu gye tuli ne tumukomezaawo gy'oli tumuwerekedde tumukomeza muddeeka naye mukuziba abantu beemulugunya abantu beemulugunyiza ddala n'atuuka ekiseera nga tayagala nakuddamu kuwulira ng'omulanga gwakuba Mukama okoze ki kino wandibadde wandirize wali olinda kutwalira ku bbanga kiri wamuteekateekera okubeera ku nsi okwemulugunya mu maaso ga Katonda omuntu Mukama waba atutte omuntu we obanga alina kyaleese kyonna so twebaze tuleme kuddaawo kabira amata gayiise mu ttaka ate gakyasobola kukola ki kubanga eyaleeta yaba akoze ki yaba ajjeewo so osanga oli nga alina ogeye kapoloti sanga oli alina akapoloti ke alinamu akayumba ke ali bulungi tasula bweru neerabira naliko okusaba Mukama nsaba nange ompe ku nnyumba empanvu nzibe ku kalina abaana bange babeereko waggulu naye nga yeerabidde yaasabira mu kapoloti waliwo asula ku lubalaza waliwo agamba Mukama singa ompaako kasula mba nkugjeeko engalo osegedde so obutasiima Katonda bintu byatuwadde byebireetedde n'omuze oguleetera okubba n'okumpanya omuntu olina fuuti 5 ku 100 nobba fuuti 2 mbalaba bazireekanira naye nga obanze Sami oba okuba ndi ono alimba katulabe lutalulamba tekisoboka ffe tuyita wano n'obuuza omuntu kati ezo fuuti 2 oba fuuti emu egenda kukolera ate nga nono naye abba akimanyi abantu babbiddwako amataka abantu baleekaanira edda basimbanga empaanyi n'osanga oli ku luwanyi ng'akaayanira ddala oluwanyi olwo lwaleetanga obuzibu kyova olaba empaanyi olyaga omwana yaseetudde oluwanyi lwagambye biri ebyedda nga tunaafuna nnyo bintu nnyo biri awo mpima kuzza kayinja we kalinakoba oluwanyi ajja mu lusimba leero nga wakyali lubisi ekya n'asima n'abiwuka neeri n'akyusa gera buli okuma onolaba ku luwanyi nogaki mugenda okuddamu okupima nga byewabimasiba omwana yakubbayo fuuti naye nga nono akikola ki amanyi kibi akikola akimanyi kibi obutasiima kibi kitugibwako nayo bye tukola ki kuba bayibuli egamba nti n'oyo ayerowooza nti alina akatini kajja mugibwako kubanga amazima woba tofuna budde busiima Katonda ebirungi bino byabakoledde nga tonnasaba biri by'oyagala wabeera ggwe olaba teggwe muntu kyenkugamba bulaaza ti omuntu ng'omukolera ebirungi naye nga ggwe buli jajja gy'oli yabeera mu kwemulugunya
otuuka n'ogamba naye omuntu ono kiki mutono atasiima ate mukama essaala ze basabira mu kwemulugunya taziwulira tawulira essaala ziva mu kwemulugunya kibanga kizikiza ekyekutta awamu ekiri mu kayanira awamu nga olaba ng'omuntu bw'anaakayanira ku lujegere nga oba ku mpingo nga lowooza so zikutula naye nga Jacob zigira zimusala kati bwe batyo babeera kubanga tebikola makulu olina okusiima ekitono ky'olina mukama kyakuwadde oluvannyuma gyakwongereko ekirala akwongereko naye oba tosiima otama otamira ddala tuyige okusiima Katonda era tumwagala ebyo byatuwadde bw'abanga yakuwadde obwana bubiri munoonyeza omulala abuze genda n'obwo bwe bwakuwadde olina omusanga mukama akaabira mulenzi naye alina abawala bameka 3 sooka osiime bano abawala 3 bakuwadde oluvannyuma n'omulenzi ajja kumuleeta waliwo akaaba ye nga n'omu takola ki kubanga ye Katonda agamba mu Yeremiya 32:27 tinze Katonda waabo bonna abalina omubiri eriyo ekiyinza okunnema nga tewali naye just kuno kuba kugezesebwa kutuyitamu okusobola okufuna bye twagala si kwemulugunya olw'ebyo tutalina kiyinza otwetera okugibwako omukisa gwaffe ogenda tuweebwa engule mu ggulu bw'oba ofunye 50 nga mulidde mukene ne kawunga zeezo kakkana olw'ekyo mukama kyabakoze eki kyabakuwadde osanga oli yeemulugunye wa Katonda era alabira ddala ssente za registration y'omwana we mu senior fo ziruddewo naye nga mukama amuweredde okuva wansi paka watuuse ebyo n'abyerabira okukkiriza kubuze munda mu mitima gyaffe kyekireese ebyo okukkiriza omuntu akkiriza amaze kulabako naga kituufu sente jja zikuwa naye wali ogundi gw'emmanja wuuli wanyumiza oli omukulu yakola atya eyagulira atalina kyakulya yamugamba munaye nnomanyi nze nga bwondaba bwendi siina kyennina siina kindisewaka nga bwondaba bwendi kyambuza kiki namugamba nti nambuuza obeera namugamba nti oyitali okira bwetukira ku myembe awo oba oyiwakawo naayita owa booda ne bagenda ku dduuka namugulira muceere namugulira akawunga namugulira sukaali butto namugulira n'ekipusi ky'amanda namugamba ngoza kati ne bwenkuta nkutadde ekyokulya okifunye nze mbadde ŋŋamba obutungulu n'ennyaanya nabagamba kakali kigenda okukola bino kababizzeeyo nkuwe obutungulu yamusobola kubanga abantu abamu tuli weetutyo kati tetukkiriza na bintu mukama by'abaatuwadde wabula ntubanga tuyayanira obuntu obutini obutalina makulu kati ono bamugulidde ebintu ebinene byandibadde asobola okuba nga talina busobozi ate obuntu obutini nabanga bwatunulidde akuwadde bino alese bino ebingi ebinene bye bamugulidde ali mu kulaba mufo ky'okulaba ebiriwo byafunye ali mu kulaba bitaliiwo so enkola tugikomye tukkirize Katonda kyatuwadde bw'abanga agerekedde omusaala gwa 10,000 gwegwo yongera kumusaba ajja kusussaawo ne tonyiigira munyiigire na kumukodo walyanga walala bafuna obukadde obubiri ate gw'ofuna 10 mukama alina ensonga lwaki abamu abasukkulumya ku balala era ng'alina ensonga bw'aba basukulumizaako bayambeko bannaabwe mu mbeera gye babakola ki gye baba bayita amazima gali nti saffe natwenkana senga tewali akolera munne ate omumanyiira otya nga nange twenkana tekisoboka iza okunkozesa Samia osoboka ezisoboka kale Samia ge manya ganyi tubaine Jeremiah njagala osiibule tubeere nga tujja kwatagana onakola tubeko bye twogera tubaye tuludde okukola abamu nga bagamba nakugoba n'okugoba naye nga mirimu gyanse Jeremiah musajja mukozi Jeremiah muzimbi injiniya asobola okubalira ekizimbe kyo asobola okukitandika from nga woomulaba awo mu kavidiyo walina bagenda kukolaawo simanyi gye yabadde naye maama onyuma nnyo ng'oli ku sayiti onyuma nnyo ng'oli ku sayiti naye bagenda kati nga woolaba ettaka eryo wakyaliwo ensiko saasobola okujja n'aliddaba from scratch n'azimba
paka kyoyagalawo kyonna naye okugamba nti mukama wange kyoyagala ku ttakawo lino tekijja soboka naye tusobola okukola ki okukyusaamu. Awo nga engineer oba okoze ensobi oba olina kugoberera mugagga kyayagala. Waliwo we tugoberera abagagga bye baba baagala naye biba tebijja kukola. Naye omwamu ka advise. So engineer omutuufu yawa advise. Anti bw'oba tosobola kuwa advise mukamaawo oba tomwagala. Kubanga si kumugyamu bujja ssente kubanga waliwo n'emirimu gye tuleka. N'omugamba naye okusinziira ku kino ky'oyagala tunakikola gina tuvumaganya. N'agamba amwe mukozi mugamba buli mu bugabe. Naye mwebale kukola kwanza nzikiririza mu bakola. Abagamba mufe mukama yatutuma. Simanya tulina kubeera wano. Eyagala agaana mwene ensi gye tulimu abantu boogenda ofuula bizinensi. Siwe kiri? Kintu ekitali kituufu. Nabo olina okusolooza mu bantu kubanga olina okusaba ebiweebwayo mu eby'ekkumi. Olina obaawo. Olina obaawo. So olina kweyiyiza mu bantu. Olina kweyiyiza mu bantu. So bano mumuwe emirimu, mwabasobola omuwa emirimu, ajja kukubalira bulungi, ajja kukola era ajja delivaringa kuba ndabyeko byakoze. Then ye Roland wa keeki yakoze keeki, kampani za keeki gwalinayo emikolo gyonna genda omukole ki mulekerawo okuwandiika buwandiisi. Tubaagala nnyo mu bizinensi z'abantu mugende mubawagire oba osobola okubawagira. Roland omukubirawo ku 0789778646 noba nga ate okoze eki omutuuseeko. Kale ebigambo ebisembayo nakolayo tubenga tumaliriza. Nja kusooka okwebaza Mukama ate olw'okukomawo ku Unique Media nga kyano okubaako bye tugabanamuko wadde bingi bye tukyalina okugabana naye Mukama bw'anaaba tusobozesezza tujja kubanga weetuli. Nja kusooka okwebaza Katonda ku lwa Unique Media eno. Wadde mbadde mbuzeemu naye tubadde tucommunicatinga twogerezeganya nti tulina buzibu ate n'enkwatagana yaffe Mukama abadde agikoze bulungi. Tetunafuna kitwawula. Teriwa kigenda twawula okuggyako Katonda nga yasazeewo nti Sami yitamu. So abadde balina essuubi eryo Sami Jeremiah yitamu. Nze nkimanyi nze abantu bandekawo bulesi. Sirekawo bantu. Nange nkimanyi bandekawo bulesi. Kale nakati nja kubira omulanga baganda bange gye nava abasamize basamira Lubaale, emisambwa, amayembe, emizimu n'abalongo kuba ebintu bina bye bikola Lubaale. Baganda bange abali Ettanda ewa Walumbe Ettanda mbakubira omulanga bambi muveeyo muzuule amazima. Baganda bange abali wansi ewa Nambi n'ekintu wansi awo bwe muyita ku ntandikwa y'ensi mbasaba nga bwe mundaba wano nga n'ennyumba eri awo ya Nabuzaana nze nagizimba ewa Nambi wansi mu Lunya wansi awo. Abaganda baffe abali ewa Nakayima Mubende, baganda baffe abali mu bigo bya Mujenyi Sembabule, baganda baffe abali ewa Jjinja e Masaka, baganda baffe abali Itanda e Busoga, baganda baffe abali mu bitundu eby'enjawulo, abali e Buwaali, abali e Bukasa e Lusiiti ewa Mukasa, abali e Bukasa, abali Ludda wantu wangi sisobola kumalayo naye nga mbakubira omulanga gye muli yonna Katonda abeetaaga nti kaseera ke tulimu kaseera kakwesumulula. Mbasaba nti Lubaale gwe musamira temumanya ani amukulembera. Waliwo omusajja akulembera Lubaale gwe nazuula, tegaali magezi gange naye kwali kwagala kwa Katonda. Nazuula Lusifa nti yali mabega wa Lubaale. Temulina kye mugenda kufuna mu Lubaale, njala tunuulire we watandikira ne kye wali onoonya newa wootuuse. Ojja kulaba nti enjawulo osobola okugirabamu kasente nga kasente kabadde kajjera ng'okafuna naye togenda kufuna bulamu, ogenda kubeeramu ebyo ebbanga lyonna. Ate nkujjukiza nti oba ovudde mu bulamu bw'ensi buno ogenda genda mu Geyeena. Baganda bange abali mu ggulu, ekitundu kye bayita ggulu emukono awo waggulu ku ssaza mu lubiri oluli awo wansi, bakubira omulanga. Nammwe abakyagenda mu busamize ng'oli mulokole naye nga sayidi emu oli paati musamize, paati emu oli mukristaayo, munnange tosobola kutambulira mu makubo abiri mulundi gumu, olina kulondako limu. Baganda baffe mwenna abeekwesa obwekwesi mu ddiini naye nga muli basamize, bambi mbasaba mukyukire ddala
kuba teri abamanyi nti mulinya sayidi eno neno nesalawo mu mutima gwo ebifundikwa ebibbo by'olina obifulumye mu nnyumba tosobola kusinza bakatonda babiri mulundi gumu. So omulanga gwe mbakubira nti mu kaseera kano biyinza okuba nga just olwa Jeremiah abyogerako tomanyidde ebigenda kubeerawo, naye nkusuubiza nti olunaku lumu ogenda kuva mu mubiri ogwo togenda kuddamu kugubeeramu emirembe gyonna. Ate buno emyaka gye tuwangaala ku nsi giba mitono, naye emyaka gye tuwangaala nga tetuliiwo gyo gye gisikyasinza kubanga gyo tegiriiko kkomo, naye gino emyaka gye tulimu giriko ekkomo. So tegekera obulamu bwo obuddako ng'ovudde mu bulamu buno obw'okubonaabona, obulamu obw'okulumizibwa. Bw'ova mu bulamu buno obw'okulumizibwa, waliwo obulamu obutali mu kulumizibwa oba obw'okulumizibwa ebbanga lyonna. So bakubira omulanga baganda bange, si kubakyawa tubaagala abasamize nno, kubanga omwo mwe nava okutegeera Katonda. Nja basaba bambi muveeyo gye muli, akaseera kaweddeyo, mwangu omulabe tabasanga n'abatwala nga mukyali eyo, kubanga Mukama waffe Yesu akomawo. Omuzimu gw'abajjajjaawo omukulu gwe baasuubiza okuwa ye Lusifa mwennyini, omuzimu gwa jjajjaawo gwe baasuubiza okuwa n'amayembe g'ekika ge baali bagamba okuwanga, gonna oyo Lusifa yennyini. Abadde ateekateeka okugenda mu lusozi, abadde ateekateeka okugenda okutabaala, ateekateeka okugenda mu bijjulo, ateekateeka okugenda mu kuwongerera, bakutumye endiga, bakutumye embuzi, bakutumye enjiba, bakutumye ki. Njagala kusaba ke kaseera owumuze ebyo ebikola onoonye Yesu. Yesu teyeetaaga saddaaka yonna ya musaayi, naye yeetaaga omutima gwo n'obwakabaka bwe bubeere munda mu ggwe. Kale wala abaga Mukama bawomukisa, Mukama bawomukisa, watawala bawomukisa. Anti Bafilipi essuula 4:2 mu Bayibuli egamba mulamuse buli mutuukirivu yenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kale Jeremiah yoyo Mukama ajja atuyambe tukyatambulira wamu, era tusaba atukuume nga tuli tutyo. Nja kusembayo nze nno nga ngamba nti we tuba twagala okukyusa abantu bajje mu Katonda, tulina okuyiga abalokole abatuufu. Siri ku balokole abeeyita abalokole nga si batuufu. Abalokole abatuufu tulina okuteekamu omutima ogw'okubeera tolerant. Tulina okubeera tolerant mu bintu bye tukola. Tulina okukkiriza nti enkyukakyuka gye twagala mu bantu is a process, tekiggwaawo bugwi. Lwaki nkyogedde nti osanga abalokole nga tebaagalira na ddala kwesembereza, bakola bikyamu. Nze nno ndowooza njawukana n'endowooza eyo nti abakola ebikyamu bano be twagala okukyusa, so oba osobola omubuulira enjiri, mubuulire akyuke, because omugaso gw'enjiri gwaki oba toyagala kugibuulira bali mu busibe. Balina okubuulira bali mu busibe. So tubeere tolerant. Wano w'osanga omulokole atayagala ddala kwesembereza muwala oli ayambala bubi, ajja kunnyonoonera abaana bange, otegedde? Naye ng'ate naye emyaka wozzaako akatambi emabega teyayawukananga nnyo na muwala oyo bwe baali bafaanagana. Nze nno ndowooza omuwala oyo waaba akuwadde amatu ng'asobola okuwuliriza, mubuulirire. Ate tonyiiga nti mubuulirira buli kaseera naye takyusa. Okukyuka kutwala obudde, process. Ate time gy'okyukiramu Jeremiah gwe kiyinza okuba kyakutwalira ebbanga ttono okutegeera amazima, kubanga nali nnoonya Katonda. Waliwo ono gw'ogamba kiyinza omutwalira ebbanga ddene. So tolowooza mbu ggole okuba wayanguwa n'oli akole ki? Ayanguwe. Be bali baganda baffe, omuntu akyuka nadda mu ddiini yabwe ne bamusuuta okufa obufi. Bamugulira n'ekkanzu. Bamugulira ekkanzu ne bamukya ne bamusondera ku ssente, bamuteeka simanya, ne bamuwa simanya visa, simanya agende alambule ku kaaba. Okategedde? Kati omuntu oyo omukwano gw'aba alabye tasobola guvaamu. Tupreachinga omukwano ne tetubikola. Nze no ndowooza bye tupreachinga leka tubikole, kuba kibi nnyo okupreachinga omukwano ng'ate be tuyagala okuva eri gye be twagala obbajjamu omukwano bagulaga n'okusinga ffe. Kituufu.
osanga ekkanisa nga tosulamu weekends. Yani kanisa bagamba bagikolera ye yeekalo yani ya Katonda. Naye n'abantu abatalina bubuddamu babagobamu. Yes. Naye nga bagiyita yeekalo ya Katonda kubanga ekintu ekitibwa ekkanisa liba ddwaliro. Abantu bagenda ne bakola ki? Ne bawonera. Naye ate bw'obanga obagoba we balina okuwonera okufuna obujjanjabi kitegeeza wakola bizinensi yo. N'osanga ekkanisa kuliko geeti basibako kufula ennene. Kuliko n'abasirikale abakuuma abeeseefusi. Okuyingira mu kyaki basobola kubuuza oyagala ki? Eba tekyali kkanisa muganda wange. Kati omuntu atayina waasula bamugambye genda mu kkanisa. Kwanza namanya nze nkuze kutuuka no nga manye kkanisa we wantu wooyingira anytime. Teggalawo. Kyina lunaku lweggulo lunaku ebeera open. Ezakati nkyamu mbu tujja funa ababbi bajja kutubba. Okitegedde? So omusumba waso oyimira katuuti n'agamba ewange osulawo wiiki 2 onoonye gy'olaga kati atalina gy'alaga omusindika wa. Kubanga abantu embeera bakwata amazima gati abadde abeera mu kyaki ng'asabanga awaayo ne bamugoba mu nnyumba olwaleenti. Talina busobozi najja abeereko mu kyaki ebintu oludde baba babisibidde mu nnyumba. Najja abeereko ku kyaki awo asabe Mukama alabe nga amukola ki? Amuddiramu. Naye ate asoba wiiki 2 wabadde ateeka ekimu kye eky'ekkumi n'omugoba. N'omugoba agende yeeyiye. So nze nno ndowooza abantu bano oba osobola ng'ofunye omukisa olabye omunywi w'omwenge omubuulirira n'omubulira ekigambo okukyuka kimubuulire tomwenyinyala. Tolowooza nti olw'okuba akusemberedde abaana bo agenda boonoona because at the end of the day omuwala ono gw'otabulira kwambala bulungi mu kukula kuno ate g'oyinza okusanga nga mutabani wo gwe gw'oyagala ennyo gw'okuumya ennyo gwali naye. Kituufu ekyo nga teyagenda omuyamba. Okategedde? Kakati oba osobola mutereeze ate tuleme abalokole mwana olumu tusosola. Tusosolera ddala. Oyagala kukwatagana na Jeremiah yamanyi gundi alakwatagana na gundi oli toyagala kukwatagana naye ajja kugambe naye ate gwe twagala okukyusa. Jeremiah yakyuka. Kituufu. Nze ndowooza weetaaga nnyo oli okumukyusa okusinga Jeremiah ono yakyukedda. Kale Samike ge mannya gange Isaac Jordan ne Louis Arts batumiddeko mubeere bulungi mweraba. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.